abasezaala wange era nga kiba kinkakatako nga naye mukimanyi mba nina okubaawo mba nina like okugumya bamukadde abaana n'omukyala wange. Yes, kino kitaddewa industry okufiira omuntu ow'amaanyi ng'ono bw'ati? Wallahi sagala kulimba, tuvuddeko empaya gyennene nnyo era ligenda kuba ddibu ly'amaanyi kubanga okufa kw'omwami Ndugwa. Obubaka bwo obusembayo eri famire? Obubaka obusembayo nsaba Allah abagumye bonna bamaama ba-anti basenga kubanga Allah tagera kibi kubanga Katonda bw'ati bwasazeewo tugume kuba nange nalegadde okumulabanga mulamu bulungi naye abasawo bagezaako okukola bonna kye balina okukola na buli kimu ne bakigezaako naye Katonda n'akola ki n'asalawo. Nnyo mizannyo gya Black House nga wakyali Riverside Theatre naye nze nga bwe ntuula mu muzannyo gwe nagusamalayizinga nga nenzigyamu oluyimba. Yawandiikanga nnyo nga yaguwandikanga muzannyo naye nga tobula paati muno gye mesigi za luyimba. Be bamu ku basajja abawandiisa awandiika ekintu nannyonnyola. Mugave Ndugwa bwe yawandikanga oba peeni ne bagisuula ku stage nga bamalira omuzannyo manya lwaki peeni bagisuula ku stage. So yayina kiyite ntya literature nga mugazinye era simanyi nti ennaku zino wakyaliwo abantu abawandika nga Omugave Ndugwa naye tusabe omwoyo gwe Mukama akulamuza ekisa. Byanjawulo ki Omugave Ndugwa byabadde alina okusinziira ku ba-artist abalala? Byanjawulo, abadde muwandiisi nnyo, abadde muwandiisi nga okuwandika akuwa obudde naye ennaku zino ndowooza okuwandika kwayawukamu. Ne Mwami Ndugwa yawandikanga emizannyo ng'ogugjamu amakulu mangi. Yawandika Omuyaga Makoola, Olugendo lwa Wasajja mu bizinga by'Essese, Zirwasanga n'essanyu naye nga bw'ogulaba olaba nti omuntu yatudde n'ajjayo literature yenna n'amussa muzannyo. Naffe abaalinga bayiye ennyimba ng'akuwa ekyokuyiga nga muzannyo gwe. Nze muzannyo gye najjamu ennyimba nnyingi, nyajjamu ennyimba nnyingi era nageranga n'akapapula kange ne peeni n'owandiika nga some statements ennungi ne topics so nze nga kinnyamba era tumusaaliddwa nnyo. Kyekimu ku binkubiriza okuba nti bambi kangende okuwakiri mu Kiriziya musabireko ku mulundi gwe ogusembayo. Ate bw'olaba nti n'abantu be yatulekera mu mikono nga ba Mariam Ndagire, abantu ba Bimukiibi ate nabo ne batulera bulungi. So Omugave Ndugwa abadde musajja mulungi, Mukama muwe ekimuli ky'emirembe.